Drugs have got me twisted. I am stuck into addiction. I need some understanding, a listening ear, a helping hand. Wobanga ofunye confidence eyogera. Nyizo kuseka nimfa n'okufa ne mbagamba banaye. Temweralikira amatala gali safe ebyo byaggwa. So it was divine. Mundaba yo. Bwentyo bwenzikiriza nti it was divine because singa tekyali divine ebintu bye nayitamu nalina okufa. Nali mpuliddeko n'omuntu agamba nti nina siriimu. Can you imagine? Muwala njagala ngera tali nchawa. Kali awongo omwenge guggwa mu bbaala. Stanley olina obuyinza naye tosobola. Tosobola. Atakayiri ke kaliwa. Osindisa sitamye. Basically, if you're to count hit songs zolina, e Kampala no kwa hit gundi meka. Nyimba nyinjiko ddala kubanga album eyo yasooka yaliko enyimba zaali bamuwanana kwaliko njagala omuwala njagala ngera namaye do you know the uniqueness about your voice nti omuntu atamanyi kuyimba omulowoozesa nti amanyi okuyimba omanyi engeri gy'oligezaamu bw'otye kakati wobanga oli mu buliri ng'oliyo wekka like it make omeletera omuntu okulowooza nti amanyi okuyimba bamala muwulira ne bamugamba mukulu give us some time. Actually I believe nti omuntu yenna asobola okuyimba, omuntu yenna asobola okwogera asobola okuyimba. Obuzibu bwe buva kasita oyagala okuyimba nga gundi kubanga teri muntu alinga gundi, buli omu yeggwe tuli unique. Katonda yatufuula ekyo kyoli kati ng'osobola okwembracinga kyoli kyobola nti buli muyimbi avaayo n'ayimirira nga ye n'ayimba abantu bamuwuliza bawulira nti ayimbye nga gundi naye bagamba guyo naye ayimba bulungi ne gundi oyo kati buli avaayo n'oyimirira nga ggwe n'oyimba oyimba bulungi. Man, sema official nkwaniza ina gyosinzira okuba nga ate otulaba. It's a pleasure okuba ne Cute Kaye. Actually, oluyimba lwange olwasooka we nalufulumiza yali 2007 yali February nga 22nd February 22nd when afulumya Jinkese. Yes. Yeah. But anyway, sigade zili kweyo album. Yeah, actually, yeah. It has to be 7. Yes. 7. Senior, it has to be 7. 5, it has to be 7. That is senior 2. Yes. Katwongera okumanya obulamu bwe webuli ne gye buvudde. Biki byakoze okusobola okuba nga ate obulamu bwe butuuka wali. Kale twegatteko ne Kaye ate tubeere nga tunyumya emboozi cap. Ale tubeere nga ate tumanya ekigenda okuba nga kiddako. Well, same feature tuli powered by Sheikh Amiruka Komagenda yo aberenga ate akulombera edduwa obanga olinamu obuzibu bwonna Sheikh Amiruka Komajja kubanga ate akuyambako akusabireko ate embeereberenga tambula malidadi sana nabajira ku screen eyo gyoba okubako. I guess at the end of the day ojja kubanga ate ofunye enjawulo kale tukubemu Jinkese Zenji maze nowulira nti nange mmanyi okuyimba nakuwulidde dda bwedda njagala kugamba lwaki tojja ne tuyimba omanyi n'omuntu akuinspiring katale wano waliwo abayimbi wano the likes of bayimbi ki alina eddoboozi amalungi wano divorce kinyambaako bayimbi ki wano tulina abalina amaloboozi amalungi Semboga the likes of the divitalo amaloboozi gaabwe awo mazibu tebakuinspiringa naye you inspire people okuyimba bakizuulire nti music si mwangu. Jinkese tukema wakabira ka Jinkese kubakaza banji mu nsi nolonda mu wange gw'omuntu gwe nesiga nenkulaga buli kyange zenjimaze emikwano Jinkese ulidowoozi ono yasembye tuyimbe wadamakaga tutte tukoye nkoyagayaye agatalina bwesigwa Zenji maze oli muyimbi olambula Kaye. One of those videos ebyokwogera ku video eyo mulimu gayo eyali Vixen eyafa namwagala nnyo mu kigenyagenya simala gye bamwagalira. Yes, jena gyeyava manager Kayemba yamuleeta yali akola olugambo yali akola bulungi yali musajja mulungi yazanyanga bulungi yazanyiranga nnyo olugambo manyi yagala nnyo abantu with such characters. Cute Kaye omuyimbi ali talented, omuyimbi nga ali handsome, omuyimbi nga sente wezili. Soko obuze ku bantu. Omanyi mu bulamu, you're talented, you have money,
olina hiiti olaba abagaga abeera bezina ssente n'amanyira ensi naye ssente ozirina talenti ogirina hiiti ogirina kayebuuza ku bantu banaye mbalamusiza nnyo mwena abali okutulaba ku ssaawa eno mbaagala nnyo mukama abawa omukisa mwebala okuba nga mutuwadde obudde buno okutulaba n'okutuwuliriza kansuubire nti we tunaamalira okwogera wajja kubaawo omuntu gwe tugasizza mu ngeri yonna yonna kuba eyo ye point. I think obulamu kyekyo kye bukwatako kyekimu ku byengenze njiga mu bulamu bwange nti bw'oba tosobola kwogera kintu kirimu magezi sirika abantu balina ebizibu bw'oba tosobola kunyamba sirika. Yes. Onako olwaleero lwaki ndosa ebintu ebisatu stardom you're talented sente weeziri hiti ogina bingi abantu ebintu ebisinga okwonoona abantu abasinga sente zaaliwo omwana nga asobola okwakisesinga buli kimu n'atwonoonekako. Now we have a person yakava ku university Katonda amuwadde ali talented amuwadde oluyimba abantu bategedde bamu appreciatinze. Briefly njagala ontuzimbire challenge of a young boy okubanga afunye sente nga star nga alina ne hit. Challenge is I think management simply. Managing those three things ngabo you get we managing resourcefully. Yes, that's the challenge. Bwotunula mu early stages zo omanyiga lero byetuyisambye tutagenda ku debating ako nga tusubyogerako omu yangambira ngamba kyutikayo mulabo yo nga yali afaanana obulungi waliwo bato y'abayimbi abakyala abo tebeera balwa kyutikaye nti Paka nakati oli waayiteero ayiteero okagasa ekyo sikimanyiiko kiba kituufu. The boy was beautiful, the boy was talented. Abayimbi ne bagamba tosobola kuyita wange naye tosobola kuyita wange. But anyway mu time nga wakajja fame eyo what are some of the things you did n'ogamba nti no maybe singa management yali nnungi tewandibikoze? I think ekisooka I as an individual I spent money recklessly. That's one. Because I would go to a restaurant and buy everybody food, or I would go to notuka butuusi bugano basiwonye bukendeeze music kyutukayo omuyimbi wa yinkense nnyingidde nnyabo bakuwa essowaani babawe emmere leero nga bwe tuli awamu lwaki nedda oba nenzija mu bbala ne mbagulira ebyokunywa kyokka Katonda atusaasire. Then focus. Yes. Yeah, focus. Sente wazikozesa bubi? You didn't focus completely. Yeah, osobola okwogera bwotyo. Otumenyeddeko n'ogamba nti watukanga mu restaurant n'ogamba buli omu bamugulire. Bamuwe. Kiki ekira ky'oyinza okuzimba mu bwongo bwo kyogamba naye sitaani awaga. Naye olunaku luno nakyekola naye mbatumiddeko. Oba ki? Omanyika ensonga lwaki you need this chat. Yeah, abantu balina bye bakulembeza. Abantu balina bye balaba. Naye ate maybe bye batalaba bye bikulu okusinga bye bakola ki? Bye balaba lwansonga ku bye balaba tewali kyali kigasse ku famire yaabwe. Tewali kye kyali kibagasseeko okuleka maybe okwongera okukyogerako buki obwogezi. I think at some point ninaawe nabeereranga nina convoy y'emmotoka gye ntambula nayo nga kuliko eyange mu maaso endala emabega erimu abantu b'embeera nabo nga bakola nakisimanyi n'endala so nga bwe mba ntambula nazo nejjukira zonna zigendamu amafuta bonna balya bonna banywa naye ate nga si nti bonna balina kye bali okungasa ninga bonna bagasa kuba nakibinja nga weebali bubeezi ebintu bino bibeerawo ne Clever gye yali akikozeeko. Was it the style kuba nti Clever gye alwawo okukkiriza nga akuba ekivulu kya mitwalo 5 n'asipindako emitwalo 45 just motoka fleet ya motoka emugoberera. Was it the style currency by then? I don't know honestly. I cannot speak for him. I do not know. No, but I don't think it was a style. To me, it was not a style actually. Chenkugambi, it was ignorance. Simple and plain. It was ignorance. Yeah, I think. Ng'okikola bukozi. You know, nga naina
somebody alina okukitunulako ekyangamba omanyi nedda ekyo abo oyo pozi oli n'oli nemotoka kale oba toyagala batuulemu eno mwoli batuulemu eno just zibeere bbiri or something like that. Anyway, cut down the costs, cut the expenses. But anyway, yeah. You talked about the management. Chutka yafuna atya hiti Kampala wano nga talina management? I guess it's knowing, being aware of what I wanted. Because when I'm nasoma electrical engineering, but I never practiced. So, nenyingira nze buyingizi nentandika okukola kye nali njagala mu mutima gwange. And now the fact that I could sing, of course, I could write, so nentandika okukikola. And then nga radio stations then nazo tezaali nyingi, nga ntambula nengenda ku radio emu nembawo oluyimba nenjogera n'alukuba netwogeramu kye tugenda okukola, nambulira bwe tugenda okikola, nengende walala. Then manager Kayemba then nanyambako nga mukwano gwange, waliwo Daddy Salimu Serevende High Thumb, waliwo some other people nga si management naye bakuyamba okupushinga music nenga bakupushinga Chutka as a brand. No. Okay. Not really, not necessarily. Sente zaaliwo. Ezimala. Before music, ezimala. Did you have money one sente zaaliwo? Ezimala. Se waffe naye ezimala. Zaaliwo. Yeah. That means ogenda okuyingira industry eno nga kaye tali bubi. No. Nali ninawo sente zosobola okukola bye nina okukola. Okay. Yeah. I remember. Same official kwokyali tulina Chutka tugenda kugabana. I guess we tunamalira emboozi eno nga waliwo omuntu agamba nti mpa ku namba ya Chutka ye. Sikumubuuza nti wali okola wali obadde ne kumugamba nange njagala onyambira omuntu. Abantu bangi nnyo tulina family members bogamba nti Mukama Katonda ono wandibadde omutaasa ye waffe ne tetumulina. Chutka ye bintu bingi ebadde mu bulamu bwo omuntu wakulira aba alina ebintu bingi nnyo. But specific olunaku olwaliro njagala to inspiring omuvubuka ali into drugs. Omuntu ali into addiction. Yes. I'm a comedian. I've seen comedians abagamba nti to be funny obutatya abantu nze nte njiwa yakacupa era wenkayiwayo agamazina golaba nkunkum kasingamba siyiyeeyo sigazina waliwo ba artists bana ba drama bangamba nti olaba musajja kubanga alina kigama bo njaga ya kyayiye bakolera n'atuka ku stage ne kimukolera waliwo bendabye. I'll give example of MC Maria Kitalina kyakoze, at least I've been with him. Waliwo abayimbi nga stubborn naye nga talina kyakozesa. I'll give an example of, anyway, you come muleke ayinza okuba musiri ala confirming oba taliyo. At least oli bwenjogedde ndi wonna omwenge ku drugs, at least I want sure. How do you start? Wali onoonya confidence ng'oyagala kutuuka wali? No. It never was about confidence. You know, actually, drugs naziga it was peer pressure. I hung out along the way nasisinkana abantu abaali bazikozesa nemba nga njogera nabo nga ne batandika ofuuka bakwano bange mulambu wange naye nga simanyi nti bagikozesa tebasooka gindaga. So anyway nekijjabo ekityo it was gradual. It was a gradual process. Bagenda baginyingizaamu mpola mpola bwe bati. So of course nechibao. But you know, when I look back at those drugs and everything that happened before, I believe it was divine. It was divine. Kyabaawo nsobole okukola okugasa okusinga ku bwenalingasa okwebyokulabirako. Exactly. Nti osanga omanyi tulina wano abantu ng'amanyi okubuulirira ennyo naye ng'abantu bagamba do you have the moral authority? Where do you come from to explain to me ombuulirire ku bufumbo nga tolina mufumbo? Naye nga I have the knowledge naye abantu bambuuza moral authority. So ekyo kintwala olina mukazi ewuwo asiina mukazi. Okay, naye njagala nkubuulire bw'obanga mu makaago omukyala mutukwate empola. Omukyala kola lwaki gwe tolina mukazi? Nze nkyetegereza. Nkyetegereza omuntu atandika okuddawotinga amaanyi gaga manyi ogirondekamu tujja kwogerera. So it was divine mundaba yo. Bwentyo bwenzikiriza nti it was divine because singa tekyali divine ebintu bye nayitamu nalina okufa. It
was that bad nalina okufa. Mpola natwabagana tugenda discussing emboozi eno bye mwali tugenda byogerako naye mubikola ki mubimanyi ogenda bugenzi kukuba tiro omubbi n'agamba naye kiberu naawe n'onvaamu ne bava ku mubbi ne bakyukira oyo n'afa n'akola ki n'aggwawo kati we battidde oli ate ono asonze oba otegeera bulungi. Now think of that time kati ndowooza kuba ekifaananyi ontegeere bulungi ogambe nti that moment mu kaseera ako we could lose Kaye. Yeah. And so many other moments. So manye biragalalagala being other side effects besides the fact that they give you that euphoria. They damage your liver, they damage your kidney, they have a lasting damage on your brain activity. Osobola okugwa eddalu novaako kati n'olalukira ddala permanently nekiggwa. Mubayina ne ku byalo byammwe gye bali, yes, novaako kati nga tokyayinza kuwona nga teri ddagala likyayinza kuwonya. Kaye ebiseera ebisinga bw'oba mu business ng'etambula bulungi clients are coming ne woba munywi ecupa ya biro oyinza oginywera essaawa ezo 3 kituufu oba wakakwata bati bosi kati containers zino tuzikoze tutya n'osooka ogisansi baana mwenda baganze saa yakunta yakoze bitya n'onywayo omumiro gumu kale oba oli awo n'ogyerabira ku guuni n'ogenda ogenda omaliza ng'oli munyonyi nno munywi wa mwenge naye ng'olina ku cupa y'omwenge onyweredde olunaku lulamba because you've been busy. Should we say drugs zigenda okujjanga music takyatambula bulungi? That can be another perception, but I cannot really say that's a reason. That wasn't a reason for that. Because, anyway, no. Yeah. It's not a reason, but it is around that time. Yeah, of course, because everything that happened after 2007, because after my Jinkese album, I practically never released another song. I did release a few other songs, which are beautiful but did not do so well on the market. But that's because I was not really focusing on that, on the music, myself as a person, anymore. Not that I didn't love it anymore, but I was not focusing on it anymore. Actually, so yes, anything ebyabawo byonna byonna after that, osobola okugamba nti of course ebyabawo nga music, takyali ku hype nga sikyali mu limelight, ng'ekitala tekitunudde ku nze. Bwe tukuba hit ayimbe bakuba music naddala hit songs zino, you do not prepare to have a hit song. You don't. You just do good music. Yeah. And good music becomes a hit song. Yeah. Era bw'otyo bw'oddayo mu studio n'okola ky'oyita good music n'egaana okufuuka hit song. Yes. Kaye, as an artist, take us through that process of struggling to have a hit song again. Actually, you know, the trick is I never struggled to have a hit song again. I never struggled to have a hit song again. Because after all the Jinkese album process, ezo nyimba zonna zonna, nyumirwa obulamu, njagala omuwala, gye twasookera, osindisa that is a single album? Yeah. It's an album. Wagitunda? Yeah. Sente me? Nagitunda sente ezimala. Kubanga tetuli wala nnyo album nene nnyo eyo. Album zetwogerako ez'Ekampala baako oluyimba lumu neetunda bbeeyi. No, bagigula sente ezimala. Anyway, kakati after that, kyenkugambye nze kenyini I stopped focusing on the music like I was focusing on it when I did the album itself. Like what diverted you? Was it business? Was it family? What exactly diverted you? A lot of things, not just one thing. Because I was young when I began, I was coming into the world, so I was learning on the job. And the process y'okuyigira ku mulimu ensobi ziba nnyingi. Automatically, of course. Okola ensobi, of course. Automatically, omuntu yenna aba alina okola ensobi. So anyway, I was learning on the job. Now, along the way learning on the job,
a few other things as well started to interest me. I'm like, what? Okay. Were you a church boy? Okay, yeah, of course I was. Otandise okulaba ebbala. N'ogamba ngendeko, just ngendeko n'akacupa akasoda ali bwe tusooka. Ntute mu bbaala kale sebo. N'okwata akacupa ko n'okazingira emabega bw'oti akasoda. Ogenda mu akasoda gwamu mangu. Yeah, so a few other things interested me along the way. So that's the trick. I was not focusing on doing that. Like I would do before, I record a song and then take it to a radio station, give it to that person, give it to that person. I stopped doing that. I would actually just produce a song in studio. And after that, it's the producer who would call me, cute, I finished the song and it's beautiful. Come on, pick it up. And then when I pick it up, I'm like, okay, no problem. I'll do something about this song. Nerubeera waawo. Neruyita nerugenda. Nentandika okukola ebirala ye n'aluweerezaayo ko gy'ayagadde oduweereza nolimba abalready abamu ne bankubira oluyimba luno twalufunye nga lulungi. So what's the plan? I'm going to call you guys back tulabe. I know, you know. Bwekityo. Olwalwo twasaze tugenda ku inspiringa bavubuka. Olunaku lw'otandika okugezaako. We are not teaching people. But okyalujjukira. Yeah. Can you forget it? Shiringa bw'obuuza virginity. Do you remember the day you lost your virginity? N'obuuza omuntu yenda. Do you remember the day you lost your virginity? You. Andi kaya lumu ense kuba. Ne kuba obwotyo. Ne weerabira. Ne weerabira when you... No way. You know, habits are like negative thoughts. One introduces the other, and the other introduces the other, and the other will introduce the other. So what? Simply. So ekyayaniriza ki? Mwenge. Gwe gwayaniriza ebyakugoberera byonna. Si munyinnyo. Era tonywa bw'oba osobola. Naye I can drink one. Naye olunaku lwe nasooka okunywako bampa eccupa nenywa nga mpuliriza. Simanyi experience yaki ya butamiro. Era I could open my eyes. Ndaba oba ndaba bulungi. Watamidde. Oba ntamidde. Olunyumemuko nendawe. Oba ntagala. I want us to go light for the sake of people. Omanyi obulamu olusinga abantu bafuna obuzibu. Ebizibu things get tight. Ate nga maybe ebintu bisobola bitereera omaze closing up. Gwe weekeberako wagamba bugambi nze ndi superstar saagala kuswala nga bashole banda bawali. Omwenge. Of course era ngala bwogambye definitely buli omu bwotyo bw'obeera. I think simanya abalala naye nze my experience eringa bw'oyogedde ddala. Nagenda nga mpuliriza nga ntuuka nenyenyamu ku mutwe mpuliriza oba mulimu kantoloozo or something. N'ogamba ne sina kyennaade kiza n'abaasooka okunywa tebalina kye bakwaddeko. Osanga oba binaabirawo ng'eggweddemu era bwe ntuuka ne ngamba naasobola ovuga emmotoka nsooka endaba oba nkyali bulungi kyasobola nyimirira kugulu kumu abasirikale bwe banyimiriza kugulu ndola nga kyayimiridde mpola mpola bwe kityo. Byonna nina oluyimba luno I think one of the last ennyimba ze wasembayo okureleasinga physically wali weekubyemu naye nga you fine okwekuba mu kyabutonde nga weekubyemu nga oli atuna n'agamba kikaye nga yakoggamu naye nga you fine. Oluyimba olwo wali mu suit eba kala kyeyo onolisema njagala ku mutima. Yes. Project eyo ogireleasinga oli mu mbeera ki? Ku mutima. Nali fine. When I releasingira ku mutima nali ndi fine. Actually that's when we twalina naina band. No Mami Sensa twalina family band. Yes. Nali fine. Nali very fine. Actually we were making, I think we were making more money than I was making when I was singing as an artist at that time. Kubanga twali tulina band nga tukola somewhere buli Friday twali tukola somewhere buli Wednesday, awalala nga tukolayo buli Thursday, awalala nga tukolayo buli Friday ne Sunday, kati nga tukola ne private functions of course. Of course kati ate nga batusasula money nze ng'omuntu nga mu wiiki omu monna nga buli wenkola nze nkolerawo miliyoni emu so nga nkola miliyoni ezitaka wansi wa 6 buli wiiki nze ng'omuntu.
z'obwomu ne bandi of course nga naye ekoleezaayo ng'ate egenda mu maaso. So I was fine and yeah, ku mutima we namukolera I was fine. Take us to that. Please. Tutwale mu challenges. Maybe ensi zeetaalaba. For the good of omuntu alaba interview nkyayagala okupiikinga. Take us to those challenges. Gyeyayitamu nga addiction gundi eno ng'etandise. Z'otulamuko n'ogamba nti how I wish. Actually, one thing I learned is that regret is unprofessional. Because Sensor always tells me something, I've forgotten exactly, but he says that there are two days, or what days? 2 days you cannot touch. That's yesterday and tomorrow. You don't have power over those days. Yesterday, nenkya. And tomorrow. Ennaku ebbiri tozinaamu mikono gyo tegituukayo. Ati wavuddeyo. Tosobola kukyusa gye wavudde, tosobola kukyusa gy'olaga. Okyusa w'oli. Osobola okukyusa gy'olaga. That is tomorrow. Kati. Tosobola kukyusayo ng'otuuseeyo. Okay. Naye kati wano w'obeera oli osobola okukyusa gy'olaga. Lwakubayo gy'ovudde tosobola na kukwatayo. Oba tobanja. Kakati bw'osigala, I think in my personal life, oba kati nze ng'omuntu mu experience yange, ku bintu byonna ebiriwo bye nayitamu oba bye nalinda bye mubulamu bwange bwayita, bwengeza ne ntandika okuba nga nejjusa, sigenda na kufuna budde bugamba nti kanyambe omuntu yenna ino baka neeyambe. Nyenda kukaaba ne gali mu kisenge nzigalewo, nyingire ne wansi w'ekitanda, nja kutya n'okufuluma mu nnyumba. Kati ebintu ebiri emabega wange nabiyigiramu era bye binfudde wano wentudde kyendi nze kyendooza mu mutwe gwange kuba ekitumekinga byebyo ebintu bye tulooza. Era ogendo kizuula n'emabega byonna ebyabaawo yabeeranga thinking pattern ng'egenda ekyuka, ng'egenda ediviatinga okuva ku bantu ababeera banninaanye, okuva ku bintu bye ntandise okufamiliaringa with, bwe bityo obwongo bwange butandika okusalawo obulala, subconsciousness yange n'enzimbira obulamu bwe ndaba ne bigwawo nga bwe byagwawo. Naye kati wano mwendi sisobola kwejjusa olw'ensonga actually I'm grateful kubanga byabaawo ate nenvaayo nga ndi mulamu nga sifudde simply nga siri mulema ng'ekimumba kiramu ng'obwongo bulamu ng'ensigo nnamu nga sirwadde siriimu bannange. I'm a miracle. Webale kwogera ku ekyo waliwo omuntu eyatugamba Chutkaye yalwala siriimu era yeggayidde mu nnyumba ya Irini Nambiru e Paris. Actually that was ndowooza the time wasirikamu Katonda leeta olimba twogedde ku mutima. No, that period of time wabulira awo baatugamba walinnya n'olinnya ennyonyi n'ogenda e Paris ewa Irini Nambiru ndowooza baawukana n'omusajja n'otukanga ensi egaanye ne bakudipootinga. Mwana we yakitugamba ekyo. Thank God you've cleared and I've not asked. Abantu boogera, of course abantu boogera ebigambo. You know, that's the thing about bw'obeera nga oli celebrity kati gwe naawe okola ku radio manyi kyenjogerako abantu buli omu aba nekyalooza. Abantu buli omu aba nekyalooza nekyayogera. Nze nina abantu abamanyi abagamba nti ndi Illuminati. Oba kitegeeza ki ekyo? Wali okola ebintu ebyenjawulo ebyawukana ku by'abalala. Illuminati naye kati Illuminati bye biki? Nali mpuliddeko n'omuntu agamba nti nina siriimu. Can you imagine? So, abantu boogera ebintu bye boogera buli omu okusinziira ku ye bw'aba alooza nga bw'aba alooza ku ssaawa eno. Omusajja omu yagamba Les Brown nti somebody's opinion of you does not have to become your reality. In other words, opinions are the cheapest commodities on earth. Because buli muntu asobola n'opinion. Buli omu ali entitled to an opinion. Everybody is entitled to an opinion. Or to a billion opinions. That's their right. Ebintu naddala kuba kati bino ebirala bino ebya drugs actually bijja problem z'amatala zizze ndowooza actually wapasa kayanja tebyavaayo nnyo naye ate kino kyasimu kyatambula tekinange ekyo kyakupushingamukko manyi the time music tatambula bakwogerako n'owulira nga like oba otegeera
kuba singa ebintu byo tebitambula bulungi naye ng'ate gwe at least you have your freedom nga gwe omuntu osanga chances z'okukoma ziba nnyingi. Engeri gye natandika okubeera celebrity nga ndi muto kubanga that song gwe nasooka obirizi nga nalina emyaka 22. Now I started nga ndi muto and I learnt one thing kyo nga kinsigaddeko mpaka wano wendi. I've never really minded people's opinions. So they could talk, gwe nosigala nga oli normal business. It wouldn't matter to me. It wouldn't matter to me. Era ne drugs nze natuuka butuusi mu mutwe gwange ne ngamba but what's going on? Of course I'm not in control but it's not right. Awe mbadde njagala okugenda. Nze ngenzeewo. Mba ndi waka ku TV. I think it was the biggest times of 77 dogs. I say cute kaye. Ali akyuseemu mu mbeera ze na biki ebifaanaganako bwe bityo. N'atandika okubeerako mu bandi awo ng'obeerawo abayimbi baali bangiko ne naye wali otandise okubeera mu bayimba baba bayita this church choir nga nkulabawo. After some time n'obula katuuti tugenda okuddamu okulaba nga keesi y'amataala evuddeyo. After keesi y'amataala tuddamu okulaba ye cute kaye gwe tulaba. Kikyotaalaba after 77 dogs. Kyesaalaba? Yes. What do you mean? Ekyo lwansonga nti omuntu yandibadde alowooza turning point ya cute yandibadde nga bamwaniriza mu kkanisa. Kyokka ate okwanirizibwa mu kkanisa byayongera kutabuka butabusi. Nali nkyali awo briefly eri omuntu nali nkyali mu ffumbiro lya Katonda. Katonda ng'akyanfumbanga ekyo tekimumala. So yali process. Nakugambye it was divine. I believe so. I'm convinced it was divine. Bino byonna nga bibaddewo kitika yagenze mu komera avuddeyo because mukama yakumanya n'amawulire gano obutokwogerako mu mukama yakuyamba. Nze ekyo nkikubuulira. Katonda akuzanyira buzanyizi ggolo kuba eyo sitoole ennene nnyo. Tusooka tugiripootinga ettaala nga bwebbiddwa. Bwe tumala olunaku olwokubiri ne tunoonya nannyini mmotoka. N'atubuulira amataala bbeeyi yaago. Olwokusatu ne tugenda kwakanika emmotoka. Tuli ku soola egyo emu. Bwe tuvaawo ne tugenda ne tukola follow-up omusango guwaloopa. Gutuuseewa. Officer kye yagukwataganya. Mugukutte mutya. Because ebitya bwe tuvaawo ne tugenda noonya bano balolo modo batubuulire abayimbi lwaki batuuka okuswaza eggwanga nnaku ezo 5 wiiki ne mukama mulungi mukama yakuyamba nekijja mukama n'agenda n'akuhiiringira eprocess y'okuva ndi mu ffumbiro lye. Oli mu ffumbiro lye. Who talk to you? Kijja kitya okuddamu okufuna cute gwe tulaba? A lot of people talked to me. My mother, she's the key person. Ye Katonda mama no ye Katonda okunsibya ddala. Yabeera Katonda gwakoleramu wano ku nsi. Ye agent we ku nsi wano eno. So my mother, yes, she always kept talking to me. And she told me about the fact that baby, that's not you. This, whatever is wrong, it's wrong. You must realize it's wrong and then you do otherwise because that's not you. It's never been you. I'm your mom. I know you. So, and then a few counselors, of course, Jenabeda come rehab, but counselors abayogiranga nange. But majorly, addiction is a brain disease, so it's a personal decision. It's like getting saved. Actually, one time I wasn't performing well in class. Man, nayogera bingi naye alina ekyo kyaŋŋamba naye abakale okusoma kuganye tugenda osoma ebyemikono. I had a dream of going on radio. Kyampisa bubi naye yakyogera kuva ku ki? Ku mutima. Nanoonya some other way. Nagenda nguliri n'empulira mikono. Nengera n'ensoma ebitabo. Nasoma ebitabo. Wasalawo. Nensalawo. Nze nasalawo
nga nkozesa ekigambo kya maama kyayogedde olinayo ekigambo ekyadduka ng'okiwulira byonna maama byayogedde ebingi ng'olina ky'owulira ekitambula wano ekitavaawo. nkwagala nnyo oli mwana mugezi nnyo oli mwana wa kisa nnyo oli mwana mugabi nnyo nkwagala nnyo siplaninga kukufiirwa simanyi nyamba abaako kyokola. Oli mwana wa kumeka? Ndi mwana wa kusatu. Tetugendagenda nnyo mu family. Nze mulenzi omukulu. Gwe mulenzi omukulu. Basisita ababiri obuzibu. Gwe mulenzi ate gwe mukulu. Nekibuuzo ekiddako tekirina amakulu lwante nga nandikubuuzizza singa olinako brother wo omukulu nandikubuuza brother ali mu mbeera ki ebizibu betera okufuna laba ne muganda wo oli bwafaanana osanga muzeeyo akaaba amangu nekimukwatako. Now and another thing kyesagala kuskipinga essaala nga bakusabira nga weesabira byombi okusiiba abantu bansiibira nange nasaba otugenda mu rehab eyo mina process gye muyitamu okuwona naye ate bw'otuuka mu rehab banno b'osanze bali mu process y'okuwona balina engeri gye babypassinga. For example bangamba you can prove me wrong wembanga mbadde ndi munywi nnyo nga mbadde nnyo eminwe 5 bagenda bakutema mpola paka bw'oyingira mu system y'okubanga toli addicted. Ogenda otuukayo mu system nga waliwo agamba nti gwe baleke bakuweesa tu omwana tujja kuyingira no wabeewo emirala egiyingira. Abalala bwe batwala mu rehab bagaana okukikkiriza nalaba nga famire ye emudinaayinze. Ki ekyasinga okukuleetera okukkiriza? Actually nze netwala mu rehab. Gwe bali awo nga ntuuse natambula bwenti nentambula nafuluma mu ghetto nentambula neninya boda nenvuga nengenda paka ku rehab nenkonkona ku gate omusirikale nambuza gwani oyagala ki nemugamba ndi mulwadde njagala kulaba director wa rehab wano njagala kunzijanjaba natunula ebweru alabo bawaliwo emotoka endeese oba nina bendi nabo nagamba kale nasooka nanzigalireyo nagenda mu ofisi yaabwe nayogera ne bayogera nabo ne bamugamba ndeke nenyingira nenzija onajja nentuula nemubuulira ekizibu kyange nemugamba neetaaga obuyambi gayo omuba muyita leese era yagamba nti ask for help not because you're weak but because you want to remain strong and ask for help and don't stop until you get it. Ensonga lwaki Katonda yatutonda I believe nti Katonda ekyamututonza n'ateekawo family esooka maama taata namala nateekawo uncle auntie namala nateekawo cousin nephew nieces n'agenda n'amala n'atonda ekyalo okuba LC n'amala n'akola ensi n'amala n'akola continent n'amala n'akola globe. Ffenna tulina okuyambagana tewali muntu no man is an island ekyo nakiwuliranga tusomedda. So it made sense, it makes sense, perfect sense now. Ffenna twetaagangana kyateeka waliwo wojja okufairinga otuuke short. The challenge is, can you accept the fact that you need help? Because once you accept, Bible egamba nti ask and you shall receive, knock and it shall be opened unto you. Ekitegeeza nti Katonda ono w'amaanyi yatutonda n'atuwa obuyinza n'amaanyi ku birala byonna ebiri mu bulamu bwaffe, naye tulina okubaako kye tukolawo. Agamba he will bless the works of your hands, not that he will bless you. Abaganda bo ne bakigonza nti lubaala embeera n'ebiro kwotadde. Ekitegeeza waliyo paati yo gy'olina okuzannya. There is your role. Olina okutaaga obuyambi, manya nti obwetaaga busabe era ogenda kubufuna. Konkona era lujja kugulu. Omukyala ne munnyonnyola ne mugamba nzaani neyeekanga n'ategeera n'agamba n'agamba abalala awo kati bigenda beera bitya. Ne mugamba tewali buzibu muzuuno ntuuse tutandikire wano.
so kakati abaali bakyanywa simanyi bakukusa emisigala simanyi bakukusa biki nagenda nga nsazewo nga waliwo kyenkooye ng'ekyo nkimaze wasooka kukoowa kikulu nnyo ekyo ng'ekyo nkimaze naye nawona kuba nandifudde okugumiikiriza okusooka okukoowa so sigenda kuba muntu magezi kulinda asooke kukoowa olw'ensonga bw'otandika tewali kuyimirira it's a downward spiral kudda ku ttaka bwe kuba kusima kinnya okanya kwesima nakwebika okanya kweteeka ku ttaka ddala bw'otabuuka mangu n'otunulayo ogenda ogira oti nga tokyasobola kutuuka kwejja mu kinnya ky'osimye so kyamagezi ne bw'oba otandika butandika yaga kano bw'oti bw'oba toli musiru nze nkusiba akaeuphoria kowulira it's nothing oyo sitaani olwo akola kafeero kye yagamba mperekeze ya sitaani eyannamaddala olwo awerekedde sitaani n'emizimu gye baleeta bali awo emabegawo bonna beetegese okuleeta gye bijja okugwera nze mmanyiiyo wafulekeraawo kakwate kasuula eri bw'oba osobola nze nkubira essimu nja kunyumya naawe nja kukunnyonnyola bwe tukikola olina discussingako naye you can realize that you're getting addicted. Yes. Waliwo abantu abali addicted ku vitamins bye tulowooza wali addicted ku bwenzi ng'omuntu omugamba naye omuwala oyo simanyi naye abawala kiki simanyi naye kale just abalenzi baye waliwo ekintu kitwogerwako ennyo masturbation and it's it's one of the most dangerous addictions as well because esaanyaawo obulamu esaanyaawo etya obulamu infertility noba nga tokyayinza kuzaala ng'okomye nti tulina bakaye ensi beeraba nti you need help naye oli sajja ddene bwoti otambula mu kkubo bw'otuuka ewaka nossaamu kyosse ne weetulugunya n'oggalawo n'ofuluma nobody knows that you need help noyingira toilet mu karestaurant noyingira awantu kati ogwo omuzimu obwo bulwadde bubi era buli dangerous addiction yandibadde ki first aid ya addiction is acceptance ne wabanga okikola naye ng'okikola ogamba mukama katonda let me do it for the last time already oli ku lugendo bagamba beginning is half the journey okikola naye gamba mukama let me do it for the last time nga sinava mu ghetto kugenda mu rehab nalinga ngamba this is not my life anymore this is not it no how can I sit with not good sijja kwogera bwentyo naye this is not it naye ate nensigala kwolunga nnywa nengamba no this is not it emirundi 2-3 ena nengamba naye enfaaki this is not it nentambula so acceptance is the first step to healing oli wagamba nti addiction muzimu oyinza obukkiririzamu anti obeera ogenda atandika okwekwasa kati nze otandika okugamba nti muzimu obeera oyagala kunesiruwalizaako that's not allowed of course gusobola okuba omuzimu addiction because omanyi ekintu kyonna kye tutategeera nga kyamaanyi over us tuba tugenda gamba kyekyo kye bagamba nti oyo Illuminati yagenda mu nyanja olw'ensonga abantu kasita kibasuka entegera baba balina okubaako waliwo ekiriwo ekitegedde butegeeza balina okubaako kye bakikwasa lwakubanga munange bagamba nti credit and blame belong to the individual omusajja Kiprotich wadduka nadduka bulungi ani abadduse yaba Kiprotich era ndowooza nekyeyatukola ekololo nadduka masopulule yamukwata era twaga omusajja atukoze ekyono you're true blame and credit they belong to the individual so kakati omuntu agezaako okukwata ogwo omusanga aguwe omuzimu own it ogugaba because if you own it you can fight it otherwise bw'ogaana okugu-owninga tosobola you cannot change what you do not acknowledge Saimu official simanyi oba ofunamu but I guess tufunye omuntu omutuufu okubaako topic eno gitunyumyako lwansonga nti mwali mumulabyeko omanyi nina nze kyenzikiriza obujulizi abooluganda mukama yeebazibwe amiina neebaza mukama yampadde emmotoka yiiri bulungi naye obujulizi bwa nvuga akagaali nenkabayisaako wano mukama omusajja nga atuyanidde kagaali
enkya nempikayitaawo ne luli nenkayisaawo oluddako nempisaawo emmotoka obujulizi bw'omusajja yaguze emmotoka ndabanga obw'amaanyi okusinga bwange bwenjogedde ekituufu olw'ensonga buba bukukwatako directly omusajja ono wamulabanga n'akagaali okimanyi nti no ne babuwa omuntu ti abo bayiga obubbi naye ng'obujulizi bakoze eki at least bw'olaba kaye booti ebirala oyinza obibuuza n'ogamba ng'agezi I think eyo testimony emu yeesooka nga naatera okukuta nga njatwogere ku organization eyo tukola ebintu mu bulamu abantu tebalikyusa perspective gye balina gye tuli paka nga bakkiriza singa oba otambula otuuka noli n'agamba banaye mukebera amataala gaffe gawera woba osazeewo okugamba muntu kigambo wandimugamba ekigambo ki bw'obanga ofunye confidence eyogera nyinza okuseka nenfa n'okufa ne mbagamba banaye temweraliikirira amataala gali seefu ebyo byaggwa bagamba temweraliikirira tuli bulungi kitegeeza ku owninga omanyi abantu That's a good line. But it is the truth. Yes. That's a good line. Yes. Abantu bagenda mu rehab zino baterera. Yeah. Natolumu ne baddayo. Relapse. How do you keep fighting that? Still it takes you back to owning up because normally abantu abakozesa drugs era kino nkiwa mwenna gye muli ababaira balabye nga mukozesa drugs oba abazadde abalina abaana bakozesa drugs abaana abo tubeera bantu bagezi nnyo normally. I do not know why kyenkugamba nti it's divine. Kakati babeera ne bye basobola okukola bingi nnyo so kakati mwetaaga okutandika okubizuula maybe through the counselors ababeera boogera naye bulungi mpolampola zuula kiki ye kyayagala okukola kyayinza okukola mumuyambeko okukitemaatema then mutandika okukola simple workable practical plans such that bw'afuluma mu rehab ali busy alina byali okukola because an idle mind is the devil's workshop. Kakati ate bw'obanga wali addicted obeera okyajjukira that euphoria, that feeling, so bw'otuuka n'otuba tolina kyokola oli frustrated oli awo abantu bakutya nga bw'ogambye nti bakweraliikirira bw'oyingira mulumu nga bakwata amasimu gaabwe nga bagatereka kati ng'ofeeling out of place oyagala ove mu society omala society enyini erikusindikiriza ekusindika ekuza mu kasonda mu gete kusindika oddeyo onywe okitegeera so kakati olina okuba nga oli busy. Weefule busy. Fuuka busy. Actually weefula busy, fuuka busy. Fuuka busy, beera busy. Baako kyokola. Because ffenna tulina kye tuyinza okukola. Baako kyokola, give something back. So bw'ofuluma rehab ng'olinga nga tandise okuhiiringa wano we weefuulira busy. Weewamu ku wo. Actually weewali major. Weewali major. Omanyi addiction is a brain reoccurring disease. Bw'olwala addiction towona mpaka olunaku lw'ofa kuba ssaawa yonna osobola okurelapsinga ekitegeeza nti buli lunaku olukeera olutendereza nti luuno nduyingira mukama nalwo olunaku luno ndutadde mu mikono gy'omukama nsabota makubo mukama leero nkulembere somulule emikisa gibe nange ne bemmanja bansasule nange nsaba ompa amagezi Sulemaani ge wamuwa olunaku oluna okuluwaayo era bwe luggwako ng'omugamba mukama neeyanziza thank you Lord for what you've done for me, thank you for every little thing. Olw'ensonga buli lunaku lutalo olina okusigala ng'oli soba naye kaakati ekyo kye kikola kizuukusa obwongo bwo kubanga obulamu wadde toli addicted lutalo. Omusajja yagamba nti life is a fight for territory. Once you stop fighting for what you want, what you don't want will automatically take over. Ne bw'obanga obadde mugagga nnyo twakyogeddeko wano n'olekeraawo okukola by'obadde okola buli lunaku okutoba ng'oyavuwala ng'ogwa. So once you stop fighting, kaakati obulamu addiction kyekyo kyeyigirize kuzuukusa nti obulamu buno lutalo. Buli lunaku olina okusigala ng'olwana. Baako by'olwanirira. Stand for something. Live for something. Yes. So yes, Another Chance Foundation is part of my
mukola muki omuntu abeetaaze ayinza kukola atya because we have family members ng'omwetaaga naye n'atuuka ng'omwenge omuwa 15,000 atabuka ng'aba abadde bulungi nga ne wabanga abadde ebintu bitambula bulungi nnyo n'omuwa ssente obwongo ne bukyukirawo complete there and then n'agenda n'anywa kaye omuntu oyo mumuyinza muyamba mutya? Omuntu abeera ali addicted okusooka bwemuba mumwineyo mu famire yammwe otugambako tusobola okusooka okwogera naye. Saba ennamba sooka ogiteekeko bambi. Enamba eri 0757 244 178 0757 244 178. Then ku Facebook tuli Another Chance Organization, Another Chance org at Facebook. Ku Twitter Another Chance, ku YouTube Another Chance org, ku Instagram Another Chance Organization. Oba osobola okuwandika ku Twitter ne Instagram, Facebook I am cute kae noyogera nange directly still ekintu kiba kyekimu. Omuntu oyo fe tusobola okusooka okwogera naye tusobole implanting the fact mu mutwe gwe nti he must own up to the fact that I know obuzibu, akkirize nti I know obuzibu. Then tusobola okureferring to a rehab enungi era tubeera tukuchekingako almost daily okulaba progress yobweri n'okuinspiringa n'okumotivating okuzzaamu amanyi okulaga nti okola kigenda maaso era ne tutandika okukola plan naawe okuva ku bye tuteesa naawe okulaba onaasigala otya ng'oli soba ng'ofulumya ebweru. Yes. I'm a believer. Abantu bakulira ennyo mu kkanisa bw'ogenda ku bantu abagambibwa nti they are false bannabbi ba bulimba ojasanga nga balina omulandira mu kkanisa. They were in the church ne bamanya Katonda akola ne bamanya maybe Katonda ayinza okuba akola naye ng'alwawo ne bamanya buli kimu. They manipulate the system. Yes. Bo ne babako kye bakola. Yes. Abantu abasinga be tulina the role models we have amanya nti ekyamazima addiction esobola okuwona. There are many families abalina problems of addiction. I'm cute kaye. Let me manipulate the process. The problem yali nti nyinza okuba nali addicted but I didn't nasina na sente. Kati sente nsobola okuzifuna. Let me use my face. Kansigale nga neekubya naye neefuulenga ayamba abalala. Ng'okyanywa. Aha, kati awe wali embirigo ku addiction. You cannot hide addiction. Katugeze. Omuntu yenna gwe wali omanyi oba yali anywa omwenge nga bw'omuwa 5 omanyira wadduse mu bbaala. Ayina bw'ayinza okukufera n'omala naye emyezi 2 nga tokitegedde nti anywa. Kizibu nnyo. Era kaakati kyutukayenze bwe mba nkyakozesa ekintu ekyo bwe mba nkozesa ebiragalalagala tewajja kuyitawo wadde wiiki ensi ejja kuba emanyi lwakuba nze ekyo that's not why I'm here. Actually I'm not here to prove to the public that I am not using drugs anymore. That's none of my problem. That's their problem. Yes, bagamba nti a better you is best for all those around you. So kaakati si planninga kukozesa muntu oba kukozesa kintu era n'ebintu byonna bye tuli okukola as Another Chance Foundation wano wetwogerera funds zonna ziva mu nsawo yaffe. Tetunnaba kufuna fanda oba muntu yenna atuyamba mulala. Maama wakulabako agamba ki? Awulira essanyu lingi. Paye ekigambo kimu nga tuvudde ku kiri maama kye yagamba. Maama kye yaddamu okugamba noyesunako n'ogamba kaye thank you. Angamba webale butanswaza abantu bali bagamba era ogenda kuddamu kunywa togenda kuwona wagenda kuyitawo ennaku ziizo oddeyo because I've been sober for a while now. It's not been a day or two or a month or actually 1 year. No, it's been a long time. Ng'oggyeko time yokka gye namala mu rehab then ate bwe navaayo nenzira ebweru nentandika okukola ne sensa nga tukola bitukola ebirala ne before nentandika okukola byendi okukola farming projects zange biki byonna byendi okukola ebirala nga ndi busy mu bintu ebirala
then another chance okugizimba okuja ku registering okukola bicho kola bina bintu bino kola ebirala. So it's been long. So of course ye kati ali sure until you know. We saw your son that time wabera wa Pastor Robert yao. Mu time mwene ya challenges. Wafunako obudde noyogerako naye abaana omwana mu butobo ba mu levels afenga abaana. Oyinza okusobola facing muzeyi directly. Nawe osobola okubaako kyosuulayo. Actually lumu yangamba nti dad ngamba I think you're going to change the school I am. Ngamba, what happened to the school you are? Children, they are saying things to me. I'm just tired of it. I want to go elsewhere. So, yenabadawuliriza bwenjogera bwe nti amanyi kyentegeeza. So it was not nice, but yes, the good thing is he understands. Yeah, he understands and he knows I love him to death. He knows it was never about him. My family, they know my addiction, it was never about any of them. It was me. Families ziba n'abantu bwe batyo. Using your family as a case study, oyinza kuwa families ezina challenges z'abantu bwe batyo, oyinza kuziwa amagezi ki? Amagezi gembawa omuntu oyo gwe mulaba ali addicted, mulwadde. That is a sick person. They need help. Addiction bulwadde ng'omuntu bw'olwala omusujja. Bwe bakuleka mu nnyumba ne bagamba yamanyi yeekankanya mbwe empewo muyiseemu mumukanyugire kibulangiti ajja kufiirayo. Kyova olaba mudduka ne mutwala mu ddwaliro. So mwetaaga okumutwala mu ddwaliro. Mwetaaga okumwagala omuntu oyo abeetaaga. Olw'ensonga munda mu mubiri gw'omuntu ali addicted mulimu omuntu ali so scared and alone. Yeetaaga omanya nti wakyaliyo abamwagala nga maama wange nze bwe yankolera. Amanye nti waliyo abamwagala atandika okufuna ensonga lwaki alina okukireka. Olina omuwa ensonga lwaki alina okukireka, temumwawula. Si kumusalira musango, kumwekengera, kumudiscriminatinga, muba mumuwaddeyo mu mikono gya sitaani egiri open wegiti egirinza okulyawo okumalawo okusaanyaawo, muba mumukute ne mugimukanyugamu. Same official Sheikh Amiru Kakoma yatusaako program eno gwenkubiriza okuba nga ate ogenda emukuye ku namba ye yesimu obanga wetaaga edduwa ajja kuyamba okubeera nga ate abaako byakusabira ate bibeere nga ate bikuvaako. So mukuye ku namba yesimu muweereze ka WhatsApp ajja kuba nga ate akuddamu. Obadde owuliza ku muziki gwe Uganda, tuli mu kumaliriza. Muziki gwe Uganda, not really, sadly. Tolina music obadde owuliriza? Not really. Mpuliriza nnyo music omulala naye since way back. Abayimbi be Uganda bempuliriza ennyo era nakati, the late Paul Kafero, the late Herman Basudde, Kabuye Semboga. I listen to Maddox. I think I listen to Radio. I listen to Chameleon. I listen to Juliana. I listen to Irene. I listen to, I don't know. I can't mention so many, but not really. You've talked about radio. Yeah. Yes. Do you think of doing a project for musicians? Celebrities, what artists are very talented. We've lost celebrities. I miss radio. Nyiga buli bwendowooza kufa kwa radio. Lwansonga namu feeling egamba nti eyamukuba yakola ki? Yakola ensobi. Enene. However, if radio was sober, osanga tebandi mukubye. Yeah, of course. Nyiga tulina abayimbi abali talented betuluzinze just like that. Nga do you think of okubaako a project joyinza okukolera abayimbi? Not think of, actually it's part of what we are doing. Lwakuba nti ekimu kikula into the other one. Byonna tetuyinza bikola mulundi gumu. Another chance ebintu byetuli okukola betukola bingi si kintu kimu. Nga bw'olaba nti another chance, we are not only giving a chance to drug addicts. No. To the general public, to the people. Yes. So yes, of course gye kiri nakyo. Era ojja kuba obiraba sinza byogerako naye gye ebiri. Any new projects? Yes. Actually project bagiyita Twisted eri ogenda maaso. Oluyimba olwo nagamba naluwandiika, actually naluwandiika ndi mu rehab.
naye nga luli kugezaako ku highlightinga bulamu bwa addict. Lugamba, drugs have got me twisted, I am stuck into addiction. I need some understanding, a listening ear, a helping hand. Olimba kweli ku online? Yes, ku YouTube channel yaffe Kweruli. Kweruli, eh? Ku YouTube channel yaffe ya Another Chance Kweruli. Ndoza ne ku Katonda Facebook Kweruli, Instagram Kweruli, Twitter ndoza tetunaba luteekayo. Naye Kweruli nawala lugenda kubeerayo. So muziki wa mna Uganda kyatali wo oluyimba lusinga okunyumirwa mu Uganda. Atali mukadde. Any musician nga olukunyumira? Njagala nnyo music wa Hamand Basudde. Tuyimbe kamukonako omanyi ku Basudde, like 1-2 lines. Oba mwali mumanyi nsaaga olunaku lwe nava ebuddu mujjeko amasepeo amani sirikeeki ndi muntu gw'otokyabuuza nti oyimbye ku kyate kati oyaniriza nga bwaniriza kuba nkozesa nnyo sensi singa gita yali eyatula ne mudda nayo mu mboozi yandikungiriza nnyo engeri gye njiwenja mu tyuni laba ate mmwe abampuliriza entatera batambuzisa bunkenke munnamasaka najja ekyo gwe kirumyokeera ne nkunnyonnyolera ewange gw'atakiikidde ensingo weetulira ebibyo ndeeta yate byanzigwako ddi nze nga nfumbukula mboozi ezibakankanya ebyonda mu katwe akaninga eŋŋumi okutuusa lwe mulikiriza tyomugave ng'ayimba sigenda kuba waddiimu ndayira okukomba ku paasi lwaki yesimbe nina kizibu kyate kati abakazi ningana banange eno interview esooka nze nnyumiddwa ekyokubiri ingize ekyokusatu ntegedde nti buli kimu kisoboka simanyi kyofunyeemu osobola okuba nga otuwa feedback ngokozesa enamba yange eya WhatsApp osobola okuba nga ate ombuuza kyona Kyutikaye if somebody asks for a number nsobola ogigaba. Yes please. So enamba ya Kyutikaye oyinza okuba nga come into my inbox nga olina kyewetaaga okumanya n'okuyiga maybe n'okubako kyokumwebuuzaako ng'olina kyoyagala okuyitamu is here for us. I believe God Katonda yamutuwadde kubaako kyatuwa and I guess ajja kubeera nga ate akifunamu. Tubasibule n'akayimba kyaka Kyutikaye nga sinaba na kuyimba kayimba abantu mwenna abali eyo abalina abalwadde nga bali addicted musobola okututuukirira ate nammwe abasobola okutuyambako okusobola okukola kye tuli okukola era nammwe tubaaniriza. Tubasibule n'akayimba ki Jinkeze twamuyimbye twasibule n'akayimba ke bayita Mother Africa. Olw'ensonga akayimba ako kaali kagamba abantu nti Oh Mother Africa and my brother, tell our sister to come on together. Stop hating cause we're getting farther. Whoever thought we'd get this better. Kale muzikize ebere nga mbaleka Sheikh Amiruka koma yabadde anteekamu ssente ndo yanza toyanzege Sheikh nawe yitayo obere nga ate akuyamba akulombere edduwa ne woba oli bweru wa ggwanga osobola nga ate ogenda mu WhatsApp inbox ye nabeera nga ate mwogerako naye okusobola okubeera nga ate akuyamba mu buzibu bw'olimu. Nze Seimo osobola nga ngoberako ku Facebook page yange eya Seimo Semwogerere ate ne ku TikTok tubeerayo kuteekayo videos obutono asigenda kubanga nsukka one for now I'm out nayanza Divoshi abadde ku kamera ate mwebale kubanga mbadde